Hallelujah. Afuga Yesu Nazareth. Afuga agulumizibwe ajja kufuga ng'ennaku zonna. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Afuga ne wotalowoleza nti afugawo. Oba gwaka afuga. Oba etonnya afuga. Oba misana afuga. Oba kiro afuga. Oba oyina mu ssente mu nsawo afuga. Ne bw'oba toyina afuga. Ne bw'oba oli mulaga afuga. Ne bw'oba eruzira asigala afuga. Hallelujah. Lwaki? Kubanga yonna asiŋŋaanibwayo. Ekyewuunyisa kye mwewuunyako kye kino. Ne bwe bakutwala gy'otayagala asigala afuga. Ate sometimes yeewuunyisa nti basobola n'okutwala mu muliro n'agenda naawe. Nga gwe Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego naga nti bakukute tugende ffenna kale. Ino Mukama lwaki tonzigye bw'onzigya muliro ndi olwo bye njagala okukolera sayidi yeeyo. Kkiriza tugende. Wangi? Era abatategeera ngeri ze awo bafuna n'okubuusabuusa n'oga naye Katonda kati bino abirimu oba takyabirimu bannange. Naye wano Katonda wali oba taliiwo. Where is God in this situation really? Mwanange ngakkiriza n'agenda naawe. Daniel yagenda ne mu kinnya ky'empologoma. Waliwo asinga okuntiisa bamuyita Yusufu. Bayibuli egamba ne bakwata Yusufu, omukazi bwe yamuwaayiriza mukama we Potifari. Ne bakwata Yusufu nga bamwaccuse, falsely. Mukazi amwaccuse. Katonda teyalemesa mukazi mwaccusing. N'abaamukwata Katonda teyabalemesa. Ne bakwata bulungi Yusufu ne bamutwala mu kkomera. Olunyiri olusinga okuntiisa mu sitoole eyo yonna emyaka gye maze nga nsoma. Yusufu ng'ali mu kkomera, Bayibuli egamba nti naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu. Luddawa. Does that make sense to you? In his human understanding, God, the Almighty, stays in a prison with someone. N'abanayi. So sinamulingiza. So sinamulaba nga bamutwala. Ne batwala Yusufu mu kkomera mbu naye Mukama n'abaamu ne Yusufu. When does that make sense? Nti Katonda yatonda eggulu n'ensajja mu kkomera ly'omuntu n'abeera naye. Katonda bw'aba takulese, bw'aba takutaasizza kukutwala mu kkomera, ky'akola ajja n'abeera naawe mu kkomera. Byonna akola atya? Byonna bikola. Kyovula tulina bisomesa abantu ba Katonda babitegeere bulungi. Kubanga abantu badde balowooza nti obulokole bulimu gambo. So you just gamble around noga nti you got to learn all these principles. Zonna zitegeere bulungi. Yengeri yokka gy'ogenda okunywera mu mulembe guno gwe tulimu. Era bw'onoomala okubitegeera, kankubuulire, bw'onoomala okubitegeera ogenda kubeera unshakable. Nga tokyamala gashakingibwa. Kubanga byonna nga wabiyiga ng'oli all round, byonna wabitegeera, nono za Katonda zitegeera. Because when you get to know all those, imagine kale ekyungo kitegeere nga kiri mu foundation y'obulokole bwo, that the Almighty God asobola okukuleka ne bakuarrestingira obwereere ne bakutwala mu kkomera n'atabalemesa ne bakutwalayo, and the best he can do for you is to come and stay with you in that prison. Nga n'ekigendererwa ayagala kubuuza kkomera nti amaanyi go kaakati gali luddawa? Kkomera gwe amaanyi go galiwa? Baamuleese ndi naye kati amaanyi go galiwa? Katonda n'alyoka ate asinziira awo n'awa Yusufu launch. N'awa Yusufu ki? N'amuwa a new launch. N'amugamba kati ngenda kulaunchinga
nga nkusimbula wano ogenda gy'otagenda nga bukyobaawo. Mwerabidde okutuula kale ate natandise okubulira nga saabagambye kutuula. Erinnya lya Mukama libazibwe. Eyo nange mpitiddeyo buyitizi nja kubulirayo lulala wale bye bampadde okubagamba olwaleero bye ngenda okwogera. Genda mu kitabo ky'Abalamuzi. Mukama libazibwe. Just in case oba kangambe bwe nti bw'olabanga Katonda akkiriza ne bakutwala mu kkomera nga batwala Yusufu, tomukolimiranga, olindangako nga tonnayomba, osigala ng'omutunuulidde nnyo nga bombuuza nti taata Mukama kati wano ki ekidda kulabika olina ky'obala. Kaki koobala Mukama? N'okkiriza omusajja buno ne buntwala mu kkomera, Mukama obala kaki? Abaako kaabala. Era omukkirizanga n'akabalanga. Gwe naawe mbuulira Yusufu bwe yavaawo yamalirawa? Mu State House nga ye Prime Minister. Buli mbeera yonna Katonda ng'agirimu aba agigenderedde ebeewo ng'ayagala gyeyambisa abereko waakutwala. Ezo z'engalo ze wazze nazo olwaleero. Ebyo ne byenjogeredde biragajjalira walibanga wali wano ng'eye message ye wadde nga nze sije nazo okubuulira naye nga omuntu kuva amulabye nga wali n'amugamba gwe basooke bakuwa ebyo byotereere. Sikulimba togagajjaliranga ekigambo kyonna nga kiva mu kamwa k'omusajja wa Katonda. Ne bino bye tuyitamu ne gamba this has been a tip of the day. That could be somebody's message, a turnaround message nga ye yegenda omukyusa. Kama bibazo tolagajjaliranga ekigambo kino tekirekanga ne kigwa wansi. Kyabalamuzi 6 wamulabye? Yeah. Omutwe gwennyina olwaleero gugambye when God wants to bring hope in a hopeless situation. Katonda bw'ayagala okuleeta essuubi mu mbeera etaliimu ssuubi. Wali obaddekokko n'embeera etaliimu ssuubi? Ng'ejjudde by'otategeera? Siwulira? Ng'ejjudde by'otategeera. Nga bw'otunula ku kkono tobitegeera, bw'otunula ku ddyo tobitegeera, engulu bw'otunula tobitegeera, emmanga tobitegeera, n'omugamba Mukama what is this and what is going on. Nga bikulemye n'okutegeera oba Katonda oba Setaani. Nga bikulemye n'okuvuunula. Ng'ebigenda mu maaso tobitegeera. Wali obaddeko ng'olina by'otategeera n'otuuka obbirekera Katonda n'omugamba Mukama bino we bituuse mbikoze ntya? Mbikulekedde, mbikwasiza. Kyabalamuzi essula y'omukaaga olunyiriri lwa 11 lugamba malayika wa Mukama n'ajja n'atula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kyekyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri. Naye mutabani we Gidyoni yali ng'awula ŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira Gidyoni ono nga bw'amugamba nti Mukama ali naawe. Gwe omusajja ow'amaanyi ate omuzira. Gidyoni n'amugamba nti ayi Mukama wange, obanga Mukama ali naffe, kale ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo birudda wa? Bajjajjaffe bye baatubuulirako. Ayi Mukama, teyatuggya mu Misiri, naye kaakano Mukama atusudde, atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Pulira. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye? N'amugamba nti ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki?
laba baganda bange be bansinga okuba abaavu be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. N'amugamba ne bw'osooka n'oyimirira awo n'amugamba edda. Kama ebazibwe kikyowulidde awo Abamidiyaani nga tonnaba kubanga omuntu omu, twagala tutunulire gye byava. Obudde bwa nemisa saasobodde kusomera dda background yonna gitegeera nga tunatuuka ku lunyiro 11. The story is very annoying. Ogenda gitunuulira kituufu. Isirayiri yali alina ensobi z'akoze mu maaso ga Katonda, mukono gwa Mukama ne gumuvaako. Bayibuli etandika egamba mu nnyiriro lw'omukaaga, mu ssula emukaaga olunyiriro olusooka nti Isirayiri n'akola ekibi mu maaso ga Mukama, Mukama n'amugabula mu mukono gw'Abamidiyaani. Tewanaba ekibi mu bulamu buno ng'omukono gwa Katonda okuvaako ng'akwabandoninze Abamidiyaani ne bakwegabula. Wangi Abamidiyaani n'obeera mu control yaabwe. Just because of a mistake, that's because of something that went wrong. Nga gwe ne Katonda temwategeeragana kananga nti akansooka enkulekemukko n'akulekamu katono, Abamidiyaani ne bakuyoola. Ekyo oyinza okugamba fire nkokkiriza. Ekyo tekikubangako, Mukama yebazibwe. Ekyo kyo tekyandikubaddeko sikulimba, okuba mu control y'Abamidiyaani nga kye baagala kye bakukola. Ebyaddirira abo ogenda obitunula byonna binyiiza. Dwaki Abamidiyaani bakontrolinga Isirayiri mu ngeri embi ennyo, ne baba harasinga, ne bababonyaabonya, ne banyaganga emmere yaabwe. Bano Abaisirayiri bambi ne balimanga emmere yaabwe, bwe baagirimanga bano ne baleetanga ente zaabwe, ne bajja n'ejje lingi ennyo, Bayibuli ga bajjanga nga nzige, ne balinyirira effaamu zaabwe zonna, ekuze ne bagikungula, ne baginyanga, ne bagitwala, ento ne bagisottasotta, ne babatulugunya. Enjala n'eruma Isirayiri, nga okufissa ku mmere okubaako ng'olina emmere ewaka, ng'olina kukweka nkweke, beekweka alima mu kisiko, tolima kungulu wano we balaba, olina genda ng'okwekweta bwoti, n'ogenda eri mu kisiko wakati gy'olima akalimiroko, emmere okusobola okukula. Ne baba nga tebaagirabye, era ne bw'otuuka okukungula ng'okungula okweka. Nakati ono gwe tugamba Gayi gwe tunyumyako wano leero gwe twogerako, mwami Gideon, yali kituufu, yali naggwano, yali w'amaanyi nga bw'onoomuwulira, yali muzira nga bw'onoowulira, naye embeera yali emutabuseeko. Abamidiyaani nga tabasobola, nga tabitegeera, mu kamwa ke nga mujjuddemu ebibuuzo, mu mutima gwe nga mulimu ebibuuzo. Ebimu ku bibuuzo bye yalinangaga ne Mukama, lwaki otulese, lwaki otusudde, lwaki otuvuddeko? Mukama n'okkiriza Abamidiyaani ne batulugunya obwenkanidde wano. Mukama walaga wa ebikolwa bye eby'ekitalo ne bwe tuba nga twakusobya, ne bwe tuba twakwonoona, Mukama tosobola tuddiramu. Nga mu mutima gwa Gideyoni waliyo okukaaba, ng'akaaba, nga yeemulugunya, ng'abuuza ebibuuzo. Gideon gwe twogerako yali giant, yali fighter, yali hero, yali naggwano, naye nga bimusobedde. Okumanya bwe yamusobera nnyo, naggwano ono mu kiseera kino malayika agenda omulabikira, yamusiŋŋaana naye alina gy'ali mu gguuliro nga akungula ŋŋano, naye ng'akungula bw'alabiriza, alabiriza, si kulwa nga Abamidiyaani bamusanga ne bagimutwalako. Naggwano naye takyali naggwano, naye ali mu hopelessness, naggwano naye bimutabuseeko, naggwano naye ali abandoned, forsaken by the Lord. Bayibuli egamba nti Katonda n'alyoka ajja, ono ateerabira bantu be. Towulidde? Ngambye Katonda ono ateerabira bantu be n'amala n'ajja. Tonnawulira? Ngambye Katonda ono ateerabira bantu be n'amala n'akola atya? N'ajja. Bw'ajja yatuma malayika we mwatambulira, gwe bayita malayika wa Mukama, atambuliramu okubeerawo kwa Katonda. Bayibuli egamba emirundi 11 malayika Mukama n'ajja gy'ali, n'atula wansi w'omwera ogwali mu Ofula. Ekyo kyekyali ekya Yowaasi Omwabiziyeri, ne mutabani we Gideoni yali nga awula ŋŋano mu ssogolero, agimala ogiwuula agikise abaki? Agikise Abamidiyaani. Ateekwa kugamba nakyo kinnyini kiri very annoying. Awuula ŋŋano agikise Abamidiyaani. Abateekwa okwekweka kati nga be bagoba emisinde.
mu bufunze ng'emmese yegoba kapa. Wangi wali kirabye otyo ekyo nga ne bwoba mu compound eyiyo mba muli awo ng'emmese ereeta kapa emisinde, omanya nti ensi etabuse, ebintu biri ku bikukujjo kaakati. Kubanga kati ate bw'abanga Gideon omuzira ow'amaanyi kati yali mu kuwuula eŋŋano agikisa Abamidiyaani baamusukkako dda, omanya nti ebintu biri ku bikukujjo kyekyaliwo. Era ne bwe baamugamba ebigambo bye baamugamba yanyeenya n'omutwe n'agamba Mukama beera serious, beera serious Mukama. Wulira bwe bamugamba Ole 12 ensoma, malayika Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali naawe, gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Mukama byonna bisatu byewuunyisa. Mukama ali naawe, gwe omusajja ow'amaanyi omuzira, nga byonna bireeta ebibuuzo. Mukama ali nange, nze ali mu eno situation. Mukama ali nange. Can you imagine omuntu okusanga ku kitanda mu ddwaliro nga ni Mukama ali naawe? Gamba Mukama ali nange, kati ali ludda wano zo omulwadde bwenda. Omuntu akusanga mu kkomera nga ni Mukama ali naawe. Wangi kati nga bw'otalina mulimo, omuntu akusanga nga nti Katonda ku kyalo kuno kwonna talina muntu gwali naye mulala ali naawe. Naye nga n'ekyemisana tewalidde, n'ekyeggulo tewalidde, ne breakfast tonalya, Mukama ali naawe. Otandika okwetoola bw'oti n'ogaa nti ali sayidi ki? Nga simulaba. Byempitamu nga tebiragaako nti ali nange. Amabanja gonna nga gakwetimbye, olina nga Mukama ali naani? Teyakoma nnaku ekyo, n'agattako nti gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Ekyewuunyisa kye kino nti gwe byolaba physically mu bulamu bwo wangi ebikwetoolodde ne byoyitamu si bye ebisalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. Kawulire, challenge z'oyitamu si ze zisalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. Era si kwoteekeddwa okupimira okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwo oba butabaawo. Era tokkiriza nga Setaani gandi tokkiriza okusinziira ku byoyitamu wangi okugamba nti Katonda tali naawe. Wali awulira? Wali awulira? Engoye z'oyambadde si ze zisalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. N'olwekyo si olina okutunuuliranga n'ogaa naye engeri gye nanyumya olwaleero alabika ali nange. Wangi oba engeri gye saanyumye alabika tali nange. Era tokkirizanga dayimoni yonna. Oluusi dayimoni zikozesa bantu. Nkidemu? Dayimoni oluusi zikozesa ki? Tokkirizanga dayimoni okozesa omuntu yenna n'atunuulira situation yo n'asinziira ku ekyo nagati kati gwe nkubuulire Katonda yakuleka dda naawe mwesonyiwe. Genesis chapter 39 verse 21. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi. Kale tukole bwe tuti for the sake of those people who have never read here. Kale va ku lwa 20 obudde tewali. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe ba kabaka mwe basibirwa. N'abeera omwo mu kkomera. 21. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu. N'amulaga ebirungi, n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe abasibe bonna abaali mu kkomera. Mwanange komaawo. Mwanange komaawo. Yusufu ali ludda? Yusufu ali ludda? Kkomera we all know it's not the best place. Fena tulumenga siki ekifo ekisembayo okubeera ekirungi. Era omuntu yenna yali kusanzeeyo n'agamba kati gwe Katonda yakuleka dda. Byerabire muveeko kubanga tali naawe, ne bw'osaba takuwulira, ne bw'okoowola tawulira. Akuli distance empitirivu nnyo okusinziira ku by'oyitamu ne by'olimu bingi nnyo. Oliko n'ekikolimo.
katonda yakwerabira tamanyina gy'oli omuvunuza omwangu ennyo. Bano bannabbi b'e Kampala awo yali badde amaze okukulagula naga ndi kiki oli ludda wandi mukomera naga ndi kati gwe katonda yakoleka dda tomulina. Naye bayibuli mwanange si bwerowooza. Yusufu ali mu mbeera nzibu oleda ali mu crisis ali mu kkomera naye bayibuli yeewuunyisa nti naye Mukama n'aba wamu no Yusufu. Njagala kuzzaamu maanyi nkugambe nti by'oyitamu olwaleero si bye biraga nti katonda tali naawe. Era towuliriza ddoboozi lya Setaani yadde dayimooni yonna eggamba nti katonda alabika yakuleka. Omugamba nga Setaani mu feesi ye nti awo oswadde okubeera nga ndimu ena situation gye ndimu tekitegeeza nti katonda yandeka. Era nange sisobola muleka sisobola muvaako. Era tojja kunkonvinsinga kuva ku katonda sigenda muvaako kuba naye tannanvaako. Okubeera nga lwo byempitamu olwaleero tekitegeeza nti katonda yandese. Bw'aba yakkiriza ne mbitamu alabika ayina kyayagala okundaga. Alabika alina bwezi kyayagala okunsomesa. Alabika alina bwezi kyayagala njige. Era nankiriko nkiyiga. Era nkiriko nkitegeera. Njagala ntegeere katonda. Ne bwe mba ku lusozi. Ne bwe mba mu kiwonvu nga mutegeera. Bwe guba gwaka nyina omutegeera. Ne bwe beeto nyamba nyina omutegeera. Bwe mba mu kyalo asigala katonda. Ne bwe mba mu kibuga asigala katonda. Bwe mba mu kibuga asigala katonda. Ne bwe mba mu kyalo asigala ndi katonda. Oba nalidde asigala katonda. Ne bwe mba saalidde mmere asigala katonda. Ani awulira ngambeko nti amiina. Asigalani ow'amafuta ge aba w'amafuta gwe baazaala okufuga baba amuzaala kufuga. Oluddako olulaba mwana wange olw'amakumi 22 luli very interesting. A leader, someone who is born to lead, ne bw'omutwala mu kkomera afuukirawo chairman. Born to lead. Omujeri yonna n'omukasuka bwoti mu kkomera otuuka mu kkomera abasibe ne bagamba ate waliwo wano omulala anaatufuga. Ffe twagala ono n'atuuka bagamba gwe simula engatto zange kati ate gweyoza essaati yange ate chairman ayoze engoye we naasula. Born to lead. Ne bw'omujja ne bw'omuwamba n'omutwala mu nsiko afuga emiti. Ne bw'omutwala mu nsiko afuga ebisolo. Kama ebazi. Njagala nnojjukire ndi ku nkomerero. Yamaliriza afuza abantu nga prime minister mulamba. Wali ambulira muweeyo kubikkulirwa. Wali awulira muweeyo kubikkulirwa. Nkweyo revelation. Ku nkomerero Yusufu yamaliriza afuza eki? Abantu naye kirabika nga tonnafuga bantu wanditaaga okusooka okufuga abasibe mu kkomera. Ekyo Dickson yakitegedde. Nga tonnakulembera bantu. God want to know how faithful were you when you were in the prison. Did you provide leadership? Did you prove yourself to be a leader even in a prison? How did you behave? Kubanga Bible egamba nti abo omwesigwa ku kintu ekitono ne ku kinene aba aliba mwesigwa. So while you are in the prison, it is easy for you to think that God is not into that thing. God is into nothing there. My goodness, be careful. Watch. Name prison. Olwokuba bagenda katonda ali naawe. Kyangu nnyo okuba nga ali mu kwetegereza leadership skills zo. Commitment, faithfulness. How do you behave? Character yo ayagala gyetegereza luddawa. Siwulira luddawa. Kuba bw'akujja ogenda kufuga bantu. Naye kano ka department akatono ke baakuwa akali mu kkomera ko akakwata otya. Nyenyeza ku nayiba akunene mugende bagamba gwe ddamu. Ayi Mukama ompe ebinene omfuule munene ayi Mukama nga tonnakufuula munene akatono ke baakukwasa wakakwata otya. Kubanga leadership y'ekkomera ye proving nga Yusufu obadde lulifuga abantu b'e Misiri mu office ey'obwa prime minister. Kye wakola ng'oli mu kkomera.
wabayise otya? Eggulu liba liwakinga. Tozanyisa obuntu obutonotono Katonda mwakutadde oba bwakuwadde bwagenda kano kakole. Bw'obanga kakole nga n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'ebirowoozo byonna, kubanga yeba test Katonda ng'akola essaawa yagakumanya, obikutta otya? Osaba Katonda akuwa amaka agago. Naye kati olina ew'abandi gy'osula. Ew'abandi gy'osula. Omwana w'abandi bamukulekera. Omulabirira otya? Wabula oli mu kusaba Katonda, kama nange olunaku lumu ojja ompa amaka gange, muganda wange oyo w'ensula ampisa bubi Mukama, nange lumu ojja ompa amaka gange. Nze mbuuza, bwe wali mu maka ge ebintu wabikwata otya? Omwana wamuwanga obuugi bwe baakulekeranga, oba wanywanga bunywe? Oba amulekanga mu buliri lunaku lulamba tanaabye nako, wabula osaba naye bakuwa amaka agago. Waliwo aba basotta ennaku zino tubalaba ku WhatsApp, oli yamusotta bw'ati kubanga house girl. Katonda bw'akuyisanga eyo mbwa house girl, aba akuyisizaayo okolereyo training, naye alyoka akwesige n'ebintu ebinene. Tomanya mu myaka 2 agajja oyinza okuba nga gw'ogenda okuba nannyini factory ekola sabbuuni mu Uganda. Lwaki weeretako ekikolimo? Bayibuli egamba etya? Musumba lundage, ndaga olunyiriri olwo. Luka 16 agamba atya? Bw'olemererwa okuba omwesigwa mu ekyo ekyabeene, ekikyani alikikuwa? Tewannabaayo olunyiriri luntiisa mu kitabo kya Luka ng'olunyiriri olwo. Mululabye? Luka meka? 16:12. Soma tuwulire. Tusome baluwulire. Era bwe mutaabenga beesigwa ku ekyo ekyabeene, ekyammwe ani alikibawa? Luwulire bwe lusiiwa bannange. Luwulire bwe lutuulidde ebintu by'abantu. Luwulire bwe lutudde ku bintu by'abantu ne batabifunayo. Luwulire bwe lulemesezza abantu okutuuka mu maka gaabwe. Luwulire bwe lulemesezza abantu nabo okutuuka mu buweereza bwabwe, bwe batatuuse mu destiny zaabwe. Lulinga lwa muzannyo naye lukambwe. Olwo olunyiriri olaba kisumuluzo kyennyini ekitwala omuntu Katonda gye yamutegekera okugenda. Olwo olunyiriri lwe lusalawo ky'onoofuuka. Olwo lwolaba. But we really do underestimate that verse. But it carries a lot of power. Kuba lusalawo destiny. Kibuuzo kigambye, kale, and if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Bameka bakkiriza nga olunaku lumu Mukama alikuwa ebibyo. Alibikuwa? Eby'abandi obiyisizza otya? Eby'abandi by'oyita ebitali bibyo. Ebyo bikuzimbya n'omutima n'ozimba omutima n'ogamba ono ne byange. Katumanyiira. Katukozesa bukozesa. Tukolererako. Zekambye onoone. Kansiri walirako. Sina budde bw'ebyonze. Motoka y'abandi n'ovuga ng'ogenda ogikuba mu kinnya. Yange. Kamanyira n'okunsasula kalwawo kunsasula. N'okuba mu kinnya. Katonda n'agamba laba bw'afiirwa eyiye gy'abadde agenda okufuna. Kubanga eno tagiyisizza bulungi. Kama jumpa amaka gange. Pa amaka gange n'agamba nga tinakawa kugo, sinakuwaga go. Do you qualify? How do you qualify to get your own home? That's the scripture. That's the principle. That's the way to go. That's the key. Ekyo kyekisumulizo ekikuwa ebibyo. Katonda amala kumonitalinga n'abuuza eby'abandi obiyisizza otya? Edduuka ly'oyita eritali liryo oliyisizza otya? Emmotoka gy'oyita etali yiyo ogiyisizza otya? Ministry gy'oyita etali yiyo ogiyisizza otya? Kwaya gy'oyita etali yiyo ogiyisizza otya? Department gye bakwasa ogiyisizza otya? Am I talking to someone today? Yes. Am I talking to someone? Yes. Office gy'oyita etali yiyo ogiyisizza otya? Kibuuzo kikyawo kiva mu ggulu. Kale obanga temusobodde kuba beesigwa ku ebyo bye muyita ebitali byammwe, ebyabeene, ebyammwe, ani alibibawa? Eggulu nga libituulako bwe
pa kubanga tewali mwesigwa mwekyo kiwayita ekitaali kikyo olwokuba si kikyo essowaani si zizo ozooza ojja bulanjabule ennimiro siiyo olimu obikka omuddo kuba siiyo engoye olwokuba si zizo ozooza oyomba nga obyozaayozaamu bwozaayoza tatumanyiira atuyita baddube yeno ne bw'omwoleza ono asiima ddi kankubuulire abantu amu kituufu katonda bw'atyo byabakola bo tebasiima naye gwe osigala ng'okola ky'oteekeddwa okukola kubanga obeera mu kupeevinga kkubo erireeta ekikyo ani awulira nga mbeeko nti amiina era bayibuli etuwa amagezi nega nti abaddu bwe mbanga mukolera bakama bammwe mukolerenga nga tokola ng'okolera ye gwe bw'obanga okola kolanga ng'okolera katonda yali kusasula omusaala mutono akuwa mutono ye kola ate obikole bulungi nga tokolera musaala gwe gwakuwa gwe ng'okolera ki ng'okolera katonda agenda okwanukula olunyiriri olwo olunaku lumu agenda okwanukula olunyiriri olwo aluddewo zikuwa ya okyaliwo tonavaawo ya toyonoona bintu tobyonoona mufe ekyo byonoona ate wakirisiibula resigninga togandi akambyonone bwonoonyi naye akiyige naye akinnyonnyoke akitegeere oli mu kukolimira magenda go oli mu kukolimira future yo oli mu kutuula ku bibyo bye walifunye why kubanga tosobola kubeera mwesigwa mu ebyo byabeene ebibyo forget kalas Yusuf ogenda kufuuka prime minister but how did you treat the small ministry of leading the prisoners that you were given? Because that's another qualification. Before you got to that high place, you got to qualify. Or you're not qualifying. The heaven has to qualify you. The heaven has to evaluate you. Heaven, you know, kutunulia. Wano bikozo tia wano mukomera wano. Ekisinga okutiisa Bible tegamba nti Setaani n'aba ne Yusufu. Ani yali ne Yusufu? Aba abaddewo mwekka. Ani yali ne Yusufu mukomera? Ani yaliyo? Nga Yusufu akola mukomera mulimu ki? Providing leadership. Yakulembera abasibe. Anyi? Kitegeeza obanga Katonda ali naye ali mu kumwetegereza on every bit of his activity. Buli Katonda ali mu kwetegereza buli kakola okay ekyo kikutte otya ekyo kikutte otya ekyo kikutte ngamba yeah I think this guy can be a good prime minister. Babanga abasibe bana abakulembedde bulungi alabika n'obwa prime minister agenda kubusobola. Ani akuba engalo ezo ezitanogana mmwe mwalaba. Mukama yebasibe. Eyo natwagenzeyo okulaga bulazi nti nemukomera era naye abaayo. Kubanga alina byagezaako okwetegereza mu kkomera eyo. Tuzzeeyo eri mu kyabalamuzi mwanange. Mpumbe wumbe. Twakomye nga tunulidde olunyiriri lwabadde lwakomeka 13. Gideoni n'amugamba nti ayi Mukama Katonda ayi Mukama wange obanga Mukama ali wamu nange Mukama ali wamu naffe kale ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Obanga Mukama ali nange kitubeezezzaako ebyo byonna kiki? Kirabika Gideoni abaali bamubuulira enjiri pasita we mu kyaki gye yasabiranga baali bamubuulira enjiri nze gye mpita ey'ekiboogwe ey'okukyamuka etayamba bantu kukula etayamba bantu kubeera grounded mu Katonda. Kirabika omubuulizi waabwe gye yasabiranga yali yamugamba nti koolokoka tewaliyo kantu konna konna akagezo akaliddamu okukubaako ye n'alyoka agamba nti eme era buli akajjanga mu bulamu bwe nga yagamba fire nga baamugamba nti gwe kasitoba ne Katonda tewali kaliddamu kubaawo kati kyova olaba bimutabula bamugamba Katonda alinawo agamba aliwa wano Katonda alinawe ndi nedda oba alinaffe bino byatuukawo bitya nze nnaze kuzammaanyi naye nga ate bwe ntereeza ne theology wo njagala okutereeza theology wo ekyokuba nti Katonda ali naawe tekiremesa bigezo kujjako gy'oli.
Zero obugalo buwulira. Owulira obugalo. Buli 50-50. Waliwo abagala okugenda kati. Oli njiri kika ki? Njiri kika ki? Fenga twawulira birala. Kati njiri kika ki? Nuli okukyogera bw'otyo nga toli musajja wa Katonda mbwe ekyokuba Katonda nti ali naawe tekiremesa bigezo okujjako gy'oli. Kati atolo Katonda aba agasa ki? Nze nalokoka bizibu byonna kuvaawo. Nalokoka mitawaana kuvaawo. Baŋŋamba n'oŋŋamba nga ndokoka nti koolokose. Toliddayo ate okulaba akagezo konna nga kakusemberera. Kati kankulimbulule baakulimba. Naye nabo si banenya baali banoonya ojja olokoke. Baali baagala okola otya? Baali baagala olokoke. Kyendowooza nabo baagoberera approach ya Yesu bwe yali ng'abuulira. Kuba ne Yesu naye yalina approach zombi. Bwe yabasanganga mu katale n'ekumwalo ng'abagamba, mujje gye ndi mmwe n'abakooye nammwe abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Ne bajja ne batuuka ne batuula. Bwe baali nga bamazeewo ennaku nnyingiko n'abagamba naye mwebale okunzikiriza. Naye bali bakuba, bali bavuma, bajja basuulako naye mu makomera ku lw'erinnya lyange. Waliwo n'abajja okubatta, abamu ne bakanula amazolo ga nti ssebo kuno kwe kuwummulako watugamba nga birimu n'okutukuba. Mukama yeebazibwe. Ndozo tuli approach za njawulo. Approach emu ya evangelist, approach endala ya teacher. So when your pastor is an evangelist, he will tell you only good things. But when he is two, he's both of them. Okay? He will tell you both. Ajaga njangu Yesu agenda kuumuza naye bw'otuuka awo ajja kubulira enjiri n'ekuyamba okunywera again. Naye waayi birimuko n'ekuluyi ku lwa Yesu. Wali yampulira angambeko nti amiina? Sikyawulira. Wali yawulira angambeko nti amiina? Ekyokuba ndi Katonda ali naawe tekiremesa katesiti konna kujja gy'oli. Kubanga bonna be tulaba mu Bayibuli abayina Katonda ate baayitako mu kugezesebwa. For a reason, eyo naye obudde bwe bunaŋŋanya n'agyogerako, bwe siigyogerako kati ndigyogerako olulala. Why tests do come to us? Lwaki ebigezo bijja gye tuli? Ebigezo bituyambako okwongera okutegeera Katonda. Ani awulira? That is purpose number one. Of course, there are many reasons, but one of them is that they help us to understand God better. But the second one, of course, ebigezo koze babiyita batya mu Luzungu? Babiyita batya? Therefore, the second reason is for you to be able to do the tests. Mwina abali wano ekyabalese Kampala kukola. Mufune school fees. Mugende musomesa abaana bammwe. Naye ku nkomerero y'ettaamu nga sente ziwasasula wangi kiki ekibaawo nga tebannaggalawo ttaamu? Nga tebannamuwa lipooti basooka muwaaki wangi bigezo mu Luzungu bibayita test. Singa ava ku ssomero nga tebamuwadde lipooti nga wasasula ssente zo osanyuka? Ate singa bamuwa lipooti naye ne bagamba ebigezo teyaliiwo teyakola, naye olw'okuba omwana we tetwagadde munyiiza naye nga twagala kunyiiza, lipooti tugimuwadde. Abasomesa abaticha b'e Kampala naddala b'obusomero bwa wansi buno bu baby class bo bayina psychological language gye bakozesa. Kugamba ebintu bye babiwandiika mu ngeri ndala nnyo tolitegeera oba omwana we akola bulungi oba takola bulungi. Aim higher. Small performance is good. Well tried. Kaga bakuleka oyongera osasule ssente. Tebagala kumenya mutima. Well tried. He will be better. N'ogamba bayi. Mundagire ddala ekikyamu ekiri ku mwana nkitegere. Saasasulire ebyo well tried. He will do better. I want to see. A parent want to see.
era omwana bw'atakola bigezo buli muzadde awulira bubi ku level zonna kuva ku nasale primary secondary simanya wulira byonna registration efuuka registration mu kibuga wano owuli abantu baga musumba nsabirako omwana bamugobedeza registration ayagala mu registry ng'akole ki akole ebigezo buli muzadde afiirawo ayagala omwana we bamugezese lwaki bamugezesa lwaki omwana wo bamugezesa ate nga naye wano mu kyaki wootudde essaawa eno otya tesiti naawe toyagala bigezo biva wa Mukama era netumala twogera wano essaawa nemmala nanga nebagamba abooluganda ewiiki ejja Mukama agenda kuleetayo koko bigezo ayayaya musumba kikyoyogerako ekyo naye ate mutwala abaana bammwe ku ssomero bakole biki era n'amala alwalamu katono nga bisembera osaba essaala ogamba Mukama omwana ng'ebigezo bituuse naye Mukama omwana ngaawone Mukama asobole okukola ebigezo lwaki bye bikuyamba okumanya omwana wo watuuse kati obanga ababo obaagaliza ebigezo kati ye Katonda ye musiru ennyo ababe tebakola kwegamba ababo bokka bokka gwe balina okuba n'ebigezo baba Katonda alina kutwala batwala egafula bwatyo lufaaya first of all balinako plan abaana ba Katonda balinako plan waliwo ebintu byayagala okubafuula waliwo position zayagala obateekamu waliwo emirimu gyayagala bamukolere kati gwe oyagala bateekeyo buteesi nga tebakoze na ku bigezo bangi kandabe wano tulinawoko ku baana ba Katonda bangi bebaliwa abaana ba Katonda baliwa oli mwana wa Katonda lindayo ku bigezo nga naawe ababo baagaliza ebigezo n'ababa abawaayo ku test ayagala okumanya we batuuse ku nsonga ez'enjawulo awo situbirawo ngalo Matayo 4 olusooka olulaba olaba Matayo 4 olusooka budde bungoba naye nja kiggusa. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Mwana gesoko yimireko awo. Ani atutaani? Ani atutaani? Sitaani atute Yesu. Bannange omwoyo mulamba ate n'atwala Yesu agende bamukeme. Kanziremu ndabe. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to eat chips and chicken. Bamutwala kola ki? What a good project bannange. Ani atutaani? Ani atuta daba mukuba akafaananyi mukuba akaki kati kugenda kubeera Setaani okumala eddakiika emu yokka for only 1 minute. Omwoyo atwala ani? Omwoyo yono Yesu yono Setaani ali wali for only 1 minute. Amukutte nga bw'okwata akaanako ku makya kozi mubukwata nga mutwala wa kati akatwala omuzadde atwala amutwala wa omwoyo atwala ani? Amutwalira ani? Ku ddiiru ki? Angwano mbadde muleese omuntandikireko omutandikeko. Does that make sense to you? Tula katocha alistan. Does that make sense to you? But it happened. Maybe it is even still happening. Kati gwe kyewunyisa buli by'oyitamu byonna tobitegeera buli ky'oyitamu olaba Setaani olangirira fire biki bikwega tobitegeera. Okukemebwa okumu okujja gye tuli kubaamu okwagala kwa Katonda nga ne Katonda yakibaddemu.
si buli kukemebwa, si buli bigezo ebijja gye tuli nti abasetaani sitaani. Walimu ebijja gye tuli nga Katonda ayagala kumanya otuuseewa mu kumutegeera ne mu kumumanya. Kyenavudde gamba ebikemo, ebigezo, testi zijja gye tuli for couple of reasons. Njogeddeko ezo bbiri zokka, naye ofukosa eyokusatu nayo kanjogere, ndowooza nayo ngimalirize, endala ndizikugamba olulala. Bameka kumwe mu bulamu buno ng'oyagala obujulizi, oyagala okuba n'obujulizi, oyagala okuba n'obujulizi. Kozi obujulizi mu luzungu bwe bayita batya? Testimony. Bwe babuyita testimony. Ebyo ebigambo by'owulira biri ebigambo bibiri. Ekimu bakiyita testi, ekirala bakiyita mone. Tosobola kuwandiika mone okutuusa ng'omaze okuwandiika ekigambo test. What does that mean? Before testimony, they are likely to be a test. It is a test that produces a testimony. Ate mwe nambadde wane muŋŋamba mwagala testimony. Mukakasa muzaagala? Mbaagaliza testis ennungi. Nolwekyo bwe ziba zize todduka. Obeerawo n'ozikola, beerawo okola ebigezo. Ndowooza mwenna mumanyi, bazaddemu abali wano, ndowooza omanyi bw'osobola okunyiiga omwana ng'akugambye nti twabadde tuyingira bwetti mu examination room, bayinvigireeta nga batandise bwe bati, nze ne ŋŋamba bino sijja bisobola, ne nkwata akasawo kange ne nziruka. Bameka kumwe abazadde abagamba nti mwana gwe oli mugezi, twabiwonye. Naye omuzadde priority tagiwa ebyo bya examination fever byo, tonyumya mandaazi go, oba abadde owulira otya, oba abadde owulira otya, yayagala okole ki? Bibuuzo. Mukama yebazibe. Siwulira, Mukama yebazibe. Era endowooza y'omuzadde ku bibuuzo eba ndala n'ey'omwana nga ndala. Y'omwana afuna lufiva, panicking, biki, mutima gumutundu gagukuba, nga y'omuzadde agamba ojja bituula. Sente zange zonoonya nnyingi ojja bituula. Nga naawe bw'oyagala abaana bo bakole ebibuuzo, Katonda naye muwe chance bambi, Mukama muwe chance naye abaana be bakole ku bibuuzo. Zaani ezo engalo zemukuba bannange. Gambako nti amiina. Tuzeeyo embalamuzi tumalirize. Nsomero olunyiriri olumaliriza mwanange yangwa. Kyabalamuzi yetwabadde. Bwe ba Bayibuli ya Luganda kiriko peegi 261. Lwali lwa 14 lwali lwa kumeka? 14. Yangwa nnyo. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti, genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, sinze nkutumye. Sinze nkutumye. Soma. N'amugamba nti, ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Mpulira. Laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti, mazima ndibeera wamu naawe, era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Praise the Lord. Malayo. N'amugamba nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, kale ndaga akabonero nga gwe wuuyo ayogera nange. Njogera naye. Tova wano, nkwegayiridde, okutuusa lwe najja gy'oli. Akabonero kasaba okawulira. Amugamba njagala kakasa oba ddala gwe njogera naye gwe Katonda, mpaayo akabonero. Era ddala kwe naategeerera nti ompadde akabonero ne kye nsabye okimpadde. Tova wano. Mbadde nkusaba obeerekawo Katonda, mpaayo dakiika ne bwe ziba 3, mpaayo dakiika 3 ng'oli awo, nyingireko mu nnyumba mbereko kye ndeeta. Soma tuwulire. Ne nfulumya ekirabo kyange ne nkiteeka mu maaso go. N'ayogera nti, n'abeera wano okutuusa lw'onookomawo. Ne bw'otuula ebisigadde bina ngenda bibuulira nkya, obitegere bikuggweremu.